Buterevu ku Prozi Media nkwanirizaako olunaku lwaleero n'enkwebaza emirimu gyonna gy'osinzizza okubeera ng'okola. Dennis Proge egange Prozi Media ga mukutu. Akantu ako bamukategeera bulungi, simanyi bamukategeera. Naye nga bulijjo sijja kuwaka bajjukiza. Ti Dennis Proge egange Prozi Media ate gwe mukutu. Weebale kubeera ng'osubscribing, olikinga, mwebale kulaba bintu bino. Yes, si wabi. Ate ate mumpisiza bubi yadde eddakiika n'emu n'ettondo. Olunaku lwaleero olunaku lwa Monday. Lunaku lwakubiri akikuwa olunaku lwegulu twalusigaddemu n'okwo tulinga abataalubaza gye bafundikiridde nga tuwulira vibe ziri waggulu era swatufundikidde nga Monday kuba omanyi Monday normally luba lunaku lwa bizibu nnyo tuba tuvudde mu weekend yoleke naye olunaku lwegulu lwe Monday tulwabadde lwa Monday lwadde lwa Sunday lwaffe yes kuba olunaku lwagenza okuwungeera nga tuli bulala nga tweyagala nga ababiya nga banywa ab'edisiko nga bakuba temwagizinya emisana eggulo ennambole disiko mwagizinya emisana teke ng'ensi yonna eraba naye nga I want to first congratulate Uganda Queens Uganda Queens yabikoze baaba yes yabikoze dakiika zabadde 13 omwana nga amaze okuyiwamu olubabu awo Semugabi yatugamba weewaawo yatugamba byatambulira awo gye bwagenze nga bwetoola tumalako first yafu yatugamba wano tubamaze yes yatugamba tubamaze wayise wakati ate katono nnyo negiwunya yes second half yagenze okutandika eddakiika zabadde kwakayitako 8 zokka ne batuyisaamu egoole yasoose wayisawo 6 ne batwongera ey'okubiri ne tugamba nnyabo ne tufa yes twafuddemuko luutu lwakuba mukama yatusaasire tudde engulu twali tuyingidde mmeka no badde 2 ne batwongera ey'okusatu mu ddakiika ya 43 ne batuyisaamu naye abaana waliyo prophet eyo bamuyita prophet Kiganda Michael yali yasaba dda Katonda namugamba gana amaliri tugeetaaga twetaaga okuyitawo situwagala kutunyonya twagala ekigambo kimu kuyitawo twali tugenda kuswala nnyo kuba twali tetugenda kuyitawo singa batukube 3 naye abaana penalty gye zafudde situwategedde omusawo w'amagogo omusawo wa Queens akola oba Katonda wa prophet situmanyi tukyali awo tukyalemeddwa okusalawo n'okumanya ki ekituufu naye nga all in all omupiira twagugasse twakubye consolation yawe eya 3-2 netubba n'ey'okusatu yes ne tuyitawo nga n'ekibinja tukikulembedde kakitegeeza nti abasatu abaakyaza Kenya Uganda Kenya ne Tanzania bonna bayiseewo nga tebakulembedde ebibinja situkirabanko bukyanga tubaawo Uganda gwe mundi gwasobola okuyitawo yefuka mu bbaka ekyasinza okuba ey'amaanyi n'asinza okulaba bukyanga mbaawo nga Uganda Queens ekola yes naye twayiseewo twagenze ku Saturday tugenda kusamba quarter finals aye nayo tugende tubikole nga bwe twakoze jjo bantu mwawagidde omupiira gwa Uganda lwakuba simanyi lwaki ekisaawe kituuza abantu 40 sinayabako attendance eyongejjudde so nga ate tickets zitundibwa ne ziggwawo kati simanyi ndaba ntera okulaba abantu 34,000 kitegeeza gino 10,000 akasigalawo simanyi oba ka VIP ate VIP naye ndaba baaye ebiseera ebisinga babaayo tebayinza kubeera nga VIP ne beetuza abantu 1,000 nga abantu 10,000 zokka zituulamu okubeera nga tulinawo balansi wakakaka kano fufa twagala mututegeeze ekisaawe kituuza abantu abatuufu bameka tuyinza okudda kweno nga twetuddiya kumesa ekituuza abantu 3.5 naye nga ate mwatugamba 40,000 on record kyekiriyo sirabako nga baweza abantu 3.5 mu kisaawe omwo naye bannayuganda mwe bali kuwagira mupiira omupiira gwawagiddwa gwajjumbiddwa Abannayuganda bakubye amazina njawa okwogera ku shati anti baganye sati z'ebyobufuzi mwazigana Bannayuganda yabalaga kye bayita vibe yes ng'omwana yambala shati n'ateekako gundi wantama omwana yambala shati yakuliko mutyaba fucking shit mutya Kasuku wakuba hit Kasuku okoze ebintu bingi mu ggwanga muno naye ati wakubye mutyaba fucking shit fucking asobina fucking shit omwana yagenza agendeyanise tugamba abantu beeyongedde okwagala mutyaba yes abantu beeyongedde okwagala mutyaba abantu bamwambala ku mijoozi nga tasambanga na kapiira mutyaba amagulu gonna alina gakkono n'abantu bamwambala ku mijoozi mutyaba fucking shit anyway bwe tuvaako awo naye nga bebe Uganda Queens yayiseemu tulinza ajja gwe tukuba n'avaawo ajja gwe tukuba n'avaawo gwaffe gwakuba bokujja Namboole bwe tuvaako awo enteekateeka z'omugagga Hamis Kigundu
okusenda Nakivubo okuzimba ku mwala gwe Nakivubo okuvya ddala wa Kiseka okujja paka eno ku actually omwala ogutambulira ddala ne gugenda paka side ze Namuwongo ngulaba gujja ne guyita wano wansi awo nga ku Queensway kweri ekkuba eritunda Entebbe Road ndaba guyitayo wansi ne gweyongerayo naye agenda kuzimba paka wano nga ku Nakivubo bbulu awo ku Owino ye wagenda okukoma empawa zibadde mu KCCA nga bamugaana ng'abantu bagamba sebo bozimbawo abadde batembeyezawo balyewa KCCA teyabagaana okutembeeyeza mu kibuga kimu kyekisokera ddala kyetugenzoosa ku mmeeza KCCA yabagaana okutembeeyeza mu kibuga siri mu kuwagira mugagga Haamu naye abantu bano abadde bakolerawo bo bakoze batya bagenda kukolebwa batya n'akatale ka senti bali ku ddembe nga kamenyebwa lwakuba twayisigazawo half era kyekibuuzo ekimu ekyali mu ddiira abantu abo bakolebwa batya baviibwako ddala basuulibwa mu byalo eyo alemererwa yagenda kiri kitya ye solution yokka yadde enoonyezebwa mu kintu kino abakayana Haamu tazimba Haamu azimbe Haamu tazimba Haamu azimbe ekikulu mu byonna kiri kimu kuba omwala gwo kugenda kusigalayo wansi nga gutambuza kasasiro waagwo ababadde babeerawo bagenda kukwatibwa batya babakoze batya mukyawamu bayisiddwa batya kuba singa babaddewo strategy ng'egamba nti kakati abadde atembeeya kati saawa zino tugenda kubazimbira tugenda bafunira ekifo oba akatale newakubadde bayinza oba tebagenda kukolerawo bulungi naye ate eno KCCA eyabagana era ebayiribya enkya n'eggulu singa babeera abagenda bakolerayo ekifo nti bwe bava wano abadde batembeeye ababadde batundirawo engoye era kuba abantu bami basuubula obuntu bwabwe babusuubula ne batemerawo endiboota zaabwe babafunire ekifo babagambe nti mugende tugenda bateeka katulabe mu Kampala awo ye kati wa kunamira embalo gy'emmanju waliyo ebifo ebitali nnyo nga biri bulala basobola bakolerayo wina endala ne bagenda ne baddeeyo ne babeera eyo mpuyandooza aba tebabayisizza bubi yadde n'omulundi n'ogumu yes mpuyandooza ekyo kyetaaga kyokka ababadde basula mu myala bandibadde bafunirwa emirimu gye bakola kuba nabo tebasulayo lwakwagala tebasulayo lwagamba nti baagala okubeera mu myala no wabula basulayo lwakuba tebalina kyakkola tebalina wakubeera tebalina kasente kapangisa Kampala nyumba ze Kampala kirala wali ekyanko kali mu kyalongolongo olaba ennyumba yamwe muzipangisa ekyebiri ne mwebaka omwezi mulamba naliyodi n'omuluma n'emyezi 6 ngasayiza omulumi emyezi 6 tezisobola kugulira ka TV waka muganda wange ne Kampala bidalamu abantu abo kusula myala tebaagala ekyo ekyebiri kyolaba nti gwe omukyalo opangisa akalombo akalimu ne plasta ne sola muba mubusola neko bayi balandiyodi bomukyalo we batabuka badiramu omuntu kasola ne bamuteeramu wabweru ne babateerawo ebidomola nga byabwe bapangisa bakozeseeko ku kyebiri kyo nga koliko gattira naye anyway abantu abo nabo beetaaga okufunira we basola kati Haamu oyina sente nnyingi ebintu ebyo bisobola ate osobola okukateekayo n'obasolozaamu ne bwe ziba 15,000 buli lunaku abantu abo bayitirivu obeera okusobola okufuna sente n'ojja n'ozimba wano mu mirembe egy'ekitalo nga terya kuba ku mukono ng'abantu tebanyigiriziddwa nga naawe ng'omuntu okulaakulanyiza ekibuga kubanga okulaakulanya ekibuga si buli omuntu ajja ganyulwa kituufu waliwo bangi abajja okuganyulwa afterwards naye ate gwe ogenda okusooka beneficiary ennamba emu kuba ojja kuba osoloozaawo naffe ng'abantu tujja kuba tuganyulwa mu ngeri emu oba endala naye ate leka ate kutuula nnyo ku balala kubatuulako naye nga bino bibadde bikyali awo tujja kubagana empawa azimbe tazimba Lord Mayor yagala nakweyambula ngoye mu City Council tazimbawo President Museveni yavuddeyo n'agamba ate oli munaye yasembayo yavuddeyo n'agamba mwana nga kulaakulanya ekibuga kitegeeza President Museveni yanyigiriza omuntu we wansi yes singa yagambye kulaakulanya bano mbakolebwe bano abaddewo kambakolebwe nti kyandibadde kitegeerekeka nnyo 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 naye kitegeeza President Museveni wakuliddemu olukwe olulinyirira olunyigiriza omuntu wa wansi eyabadde akoleraawo wabula kyandibadde ate kinyuma nnyo President okuvayo n'ogamba nti Hamisi kola naye abantu bano nze kambakolebwe nti kyandibadde no kiri fantastic kyandibadde kiwulikika bulungi mukko yes
nenga yagalagana kiza lekayo yehamu yasumuludde Demba gebibati webiri okuzimba kugenda kutandika essaawa yonna okuva kati. Bwe tuvaako ewa Hamu omanyi ate kati Hamu yewe batuuka mu Sagange ezo yadde eri n'asirika mwe ne mukubagana empawa nga ye ekyokukola akimanyi era n'akikola. Ne musigala nga mugira yakoze bwati ate kati naye nga ye ekyokukola yakikoze ki yakimaliriza dda yakikoze. Kale bwe tuvaako awo mbadde ng'omuntu saagala nnyo kwogera ku field gye ndimu kubanga omuntu oyinza okuwulikika ng'eya muzungu mu Luganda bakiyinza kyogera batya blowing your own whistle, weekuutira akadingidi. Oyinza okuwulikika ng'eyeekuutira akadingidi naye ate tugenda okugira nga gye kiwunzikira ng'era tulina okukyogerako newankubadde tukirimu naye situli mu kwekuutira kadingidi. Nsaba muntwale mu mbeera nti siri mu kwekuutira kadingidi, siri mu kwewagira. Nja kwogera ku nsonga ya Pretty Nicole. Pretty Nicole yafunye omulimu ku Baba TV. Naye nze sigenda kutunulira Baba TV nga TV, sigenda kutunulira Pretty Nicole ng'omuntu, sigenda kutunulira Ddagala Sirwanga n'ebigambo bwe byayogedde bye yawereekerezzaako, si bye ngenda okutunulira ng'omuntu. Mbadde nsaba muzikirize ekintu kino nze ngenda kitunulira ng'ekyawamu nga kiri geno. Actually n'omuwala gwe naabyeko ku TikTok okwo bamuyita Queen. Ati nyo saani yerabidde. Anyway, wadde muwala nga mukambwe ennyonyi Ddagala Sirwanga yatakinze muntu ng'omuntu. Yamwogeredde yo bamubaweeko yaka video kalina ngenda kabateera mu kaawo. Kati nze ndaba yange ey'ebintu nga nze Dennis yandibadde bweti. Waliwo insight public gyeri mu kufuna essaawa zino. Slowly newankubadde yinza okuba nga terabika nnyo naye kkirizagana yagala lekayo yo weeri kati ssaawa zino ekifaananyi ekyo tukyambala tutya. Baba TV oba yeye ebya professionalism yabivaamu yabirekera ddala simanyi, naye toyinza kuŋŋamba nti TV station ebeerawo ng'erinako abantu abasoba mu 3 oba 4 nga tebasoma mawulire naye nga bali ku mpewo. Tekiri ku Baba nno wokka. Nazzi kuno nga waliwo culture nti omuntu ava out of the blue najja ku mpewo n'azimba erinnya ng'alikoledde ku mpewo eza TV oba eza radio. Saawa zino TV ne radio ze Uganda mwakivaako. Simanyi oba information eno oba eyinza okuntuukira amakulu beeyo. Ba producers ne ba managing directors ne ba programs directors ku radios ez'enjawulo. Ekyo mwakivaako. Yensonga lwaki tetujja kula. Actually twalika industry y'amawulire yaliko ento netandika okukula. Wabula social media bwe yakyase nnyo kati mainstream medias ne zikona ne zibeera tezikyalinayo kapya kezifumba amaaso gonna bagatunuuliza eri. Kyatandika kitya oba kiyingiramu kitya ssaawa zino mu nsonga ya Pretty Nicole nti baabivaako ebyokuguluminga ba presenters nti David Lumansi natandika okumuwulira namuwulira ku radio ku CBS najja nti kati y'omu ku bantu abasinga okukola sports. TV ne radio zizaava ku ekyo ekyokuzimba ba presenters nti Mbazira Tone namuwulira saamuwulidde mu ndongo ya Binyanya wabula namuwulira ku radio Ikweta ne ku radio Buddu najja ku CBS ki presenter w'amaanyi. Actually njatutwala ekifaananyi ky'omuntu ng'oyo nti Mbazira Tone Suna Beni yava ku radio gundi nadda ku radio gundi najja kati ali ku Bukedde FM. Njagala ompeeyo omuntu omu nga yava nga teyasoma mawulire nga yava ku social media oba nga yava mu limelight najja nti nagenda ku radio gundi nemujjayo oba TV gundi nemujjayo nemuleeta
ne muteeka kati nti wakabi nnyo. TV ne radio zizava ku kiri ne zaagala ate kati zo ziddire be bamanyi zibaleete. Of which nti oyo gw'omanyi ky'omumanyiko kyekyo tagenda kukyongerako. Tagenda kukyongerako ky'omumanyiko kyekyo. Baba TV sawa zino balinayo chicken. Tiyasoma mawulire. Yagasomako ekitundu. Oba talina qualification n'emu emusobozesa kubeera wa mawulire. Sheila Price ye mukazi watu ne mu kirasi y'amawulire tatuulangamu. Pretty Nicole kwe bagasse. Ate balinayo n'abalala. Nkakasa balinayo n'abalala. Baleese omwana yamala P7. Kwa oba ne oba wakoma mu senior 4 first term oba second term tetukubalanga muntu yasoma nti oba ebyo tebabyogera. Wakoma mu P7 P7 drop out. Kakati oyo gwe mwatu kwalida mwa mututeredde ku TV. Actually be muntu kwalide mututeredde ku TV. Oba ku radio. Tebagenda kukola nnyo kwongera ku linnya lyabwe through presentation. No. Nebintu bino ate nga mbitegedde nnyo. Gyokoba okwogerayo point yemu okuyira nga kyezimba kyokka. Inti Pretty Nicole oba chicken oba Sheila Price tebalina kye bagenda kwongerako nnyo. Tebalina kyamaanyi kye babanja radio yo. Tebalina kyamaanyi kye babanja TV yo kubongerako. Era tezigenda kubongerako. Wabula TV yeyina okumwongerako. Out of which TV yawulira munda mu ye awuliramu ego wa mujimuyita ego nti ye munene n'okusinga TV. Recently nabe video ya chicken nga ayogera ku oyo omuwala Pretty Nicole kwebye bya kubyokubeerayo nga yeebuuza gyali taliyo. Simanya mu nnaku zino gwe muge yagenda okubeera nga akolawo n'owulira nga n'ebifa ku TV gy'akoya tabikola ki tabimanyi kubanga ye munda mu ye yeewulira nga ebifa ku TV tebimukwatako kyokka gy'akolera. Kale yo nakyo chicken wasudde nnyo obubonero ne muwulira nga agaba bakamaabe simambu bamuyitaaniriza wa producer gundi wakoze ekyo tobeeranga wakikoze nga alinga agamba nti n'okikola ngenda kujja kuyiseewo ngenda kundaba kimafiya. No. Kati ebyo neera omuntu ataasoma mawulire omulabira. Tewaliyo muntu nga yasoma ebyaddala ebintu n'abitegeera n'abikukuka asobola kuvayo n'ataakinga mukama we obwenkanidde awo ng'ate akyakolayo ng'amugaana okuleeta omukozi omulala. Kale bannaye anyway unprofessionalism ku radios ne TVs yakatawi. Yakatawi situkyalina kyaggikolera kirabika kubanga ate Baba TV gwe wakisusizza nnyo n'oleeta asooka ne tumugumira n'oleeta owokubiri ne tumugumira. Muleetedde abaana abasoma n'abaasoma n'abazadde okwennyika. Mwagala buli muntu anaakola ku TV amale kweyambula. Pretty Nicole yeyambula ne tulaba ebyobwereere bwe weewaawo. Chicken weeyambula byonna twabiraba. Kitegeeza buli muntu anaakola eyo amale kukola bw'atyo. Nakyo kibuuzo kiri awo. Anyway, nagambye ebintu bino saa kuwulikika ng'eyeefuuyira wiise yange ng'omuntu. Naye ndowooza twandibadde tulaba engeri nina akantu ke mbadde nsoma ebbali wayo naye kadde kanzise. Naye twandibadde tulaba engeri gye tusobola okuddayo ku drawing board ng'aba mainstream medias. Kuba tukirize tugaane waliyo audience nga ye yagala kimu mainstream media. Teyagala kuginnyonnyola, yagala ekigambo kimu mainstream media. Kyeyagala. Nga ye tajja kwetagana kulaba ku bya TikTok byammwe. Naye nabo mwabagobayo. Mwabagobayo lwaki? Nti ebintu bye mukolerako ate muli mu kwevuga speed n'abaana ba social media. Not of which social media chicken yagenda kujja wano amalabole. Not radio ejja kubeerako. Gundi onajja kujja abeere nga yaliko kati Pretty Nicole abadde yabula nga situkyamuwuliza. Social media yeebula n'evaawo. Naye gwe TV yo ne radio bigenda kubeerawo for long.
abantu mwegobako viewership mwe nyini olw'ensonga nti mwagala kurashinga ne bali aba social media temujja kubasobola kuba bo bakola kiriwo tebakifaako tebafaayo eggulire lifaanana litya tebafaayo eggulire liri mu mbeera ki ebyo tebabifaako bo bakola bukozi ne bagenda anyway sigenda kulwangala nnyo munagamba nti owange omusajja ali mu kwekuutira kadingidi sikendiko era sina era anyway kanveewaawo naye nga ddagala asirwanga ye aina insight ye kwe yadde asinziira kyati twagala sikiru tetwagala kyewasoma gye bali bangi ababisoma nga balina sikiru naye nga jasi beetala kupolishingawo katono nnyo gundi katini nnyo bwe kati gundi yo nemuwa platform nakola ebintu byamanyi area of professionalism gyalimu n'agikola kuba jagi perfectinga n'okusinga omuntu oyo ate oba TV zatukola bubi nti osanga producer nga akunganya information yenna n'amuwa Pretty Nicola mu presenting. Pretty Nicola tamanyiwa walina kuba kiraka, tamanyiwa kino bwe kyasobye nti atereezeemuko, tamanyi biki byalina kwogera ne byatalina kwogera, tamanyi nti balina oyogera ebyesima tujja kugwa mu mbi. Kyekibi ekyazze ku mainstream media. Naye nga ddagala sibanga nze sijja kuyimirira nawe mu kintu kino. Wabula mu mbeera eyo nga gwe chicken ofunye chance ng'eyo naawe njagala zijjawo ku side yo duka munnambiro ebintu by'okusoma byangu nnyo byangu nnyo kati chicken kakasa tewasayidi yakodde edi wadde di semester wano ku Buganda yo wali osomera kiba kitegeeza oba olina kuddamu buto genda osooka ofunayo ka certificate amasomero gye gali ddagala siwanga alina naye bagiyita skills clinic, papa skills clinic. Gendo soko someyo ka course katini nnyo oyongereze okwo mpola otherwise batuna dakolo mainstream media egenda kuttaka kale eyo kanveeyo nagambye waffe field mogo balosala gyogerera nnyo obeeyo izo okuwulikira nga gwe yeekuutira akadingidi yabwe mbata anyway kasembeyo n'abeekalakaasi kiri mu kibuga Kampala. Yes, President Museveni alina ekintu kyakola agenda nakola ebintu nakulowoozesa nti ye si kyekizibu wabula ffe bannayuganda ffe kizibu. Ngenda sooka okwekalakaasa okwo ngenda kujja nkuwumbirira mpolampola ogenda wulira gye ngenda okusibira nti emabegakaawo wane Mengo jjo ekyemanga wa kubuga Kabaka Njagala Road yawo yali anatekawo olukuŋŋaana yelelele kwali kutongoza chani nawe abataka nayitawo muganda wange abasajja abataka beesaza amasooti amini amakanzu emitego ansowera makanzu n'amagombesi bye biri wali byokka nga baba wadde obuwumbi 5 ez'okuzimba ekizimba awo ku Kabaka Njagala Road ku Hamisi Mukasa Road yawo ng'oweta bwoti actually waliwo n'ekibaati kati baatandise okukola abataka nga basanyufu byasuso babawadde Museveni yabawadde naye nga abataka eyo kyemwetaaga okutereeza ebyammwe kyemwetaaga ekyo abataka kuba bawadde bataka ba Buganda mu kifo ky'okuddayo ne muba kyokwata omusajja ne mubanja ebintu bya Buganda kuba mubanja obuwumbi obusoba mu 5 ettaka eppitirivu eritegerekeka naye yabaguliddeyo ka 5 ku 10 n'abateerako ekizimbe mwagenze mufudde essanyu ly'abasse ly'ababuganye temukyalina kye mumugamba naye nga mubanja ebitaano ebbali kitegeeza obuwumbi 5 omwaka mwe yabazimbiddemu akazimbe si bwe mwetaaga no abasasule sente zammwe ziri nga si kubawa abasasule ziri ze mumubanja olabe atabo bamala temusobola okwezimbyako obuzimbe nga 5 okategedde naye kati babawadde ne musanyuka ne mujje ne mujaguza mukikubye naye ng'ate ekinene kwatudde kati awo simanyi wa Museveni kyekibe yabeera ekizibu oba mmwe baakyanga n'abazannyisa mu ekizibu simanyi n'abo abavubi era emabegakawo bbanga sidde nenye emabega abavubi nayo yagendayo n'aba obuwumbi bwali 10 obuwumbi 10 namusanyuka nemusiita ebigere mugaki oyo waffe
naye ng'ekituufu abavubi mwetaaga buwumbi 10 bwe mugenda okugabanamu balemena kufuna actually mwena temugenda kubufuna mwetaaga ekigambo kimu nnyanja yammwe kuba restrictions zeziri ku nnyanja ennaku zino nkambwe mubimanyi mwaddukayo tebakyavuba mirembe nga bwe babikolanga luli mwetaaga ekigambo kimu nnyanja mugiddemu mugibeko n'obwannannyini obuli fuulu kye mwetaaga naye babawaddeyo obuwumbi 10 yoyoyoyo muzeeyi akalulu mulimba nnyo Museveni kyekizibu mu abantu mu ekizibu bwe bawaddeyo 10 ne mujagambiza nga kimezeza okwenjala bawe ennyanja kati awo ndi mu kuzingira mpola nzija ate ku basuubuzi kwate ffe ne mu basuubuzi abasuubuzi tulinamu ebika 3 oba 4 ebyenjawulo beekalakasiza sawa zino ekibuga kiggale naye omusuubuzi namba 1 omusuubuzi namba 2 tebalina nnaku saawa zino omusuubuzi namba 3 anyigirizibwa ate omusuubuzi namba 4 kati ali bubi nnyo akaaba n'okukaaba agamba naye bakimwekalakasiza nammwe be bantu bana omusuubuzi asooka yaliwo omusuubuzi asooka tulina ba wholesale traders nga bagenda ne bajja ebintu actually ba distributors nga bajja ebintu China ne babireeta kuno awo basuubuzi oyo nambe banje baleeta ebintu ne ba distributors kati nga yagenda kubireeta abiteeke wali muno nga alinga nti company we bikolera nenga ye distributor yabireese bulesi company yamaze obikola oyo tanyigirizibwa saawa zino oluvannyuma lw'okuggalawo anyigirizibwa naye tanyigirizibwa nnyo ng'abalala owokubiri yaliwa owokubiri waliwo ajja China nateeka butereevu mu dduuka lye ng'aleese 40 feet kubanga bagiriko abantu nga 2 ono naye musuubuzi naye yaggaddewo wabula naye anyigirizibwa naye si kyekimu n'oli omusuubuzi namba 3 yaliwa omusuubuzi namba 3 ye muntu agenda ku haamu n'ajjayo n'atwala ku Gazalandi nga ye watundira nabo bangi naye musuubuzi ate naye yaggaddewo oyo yanyigirizibwa mu namba 3 naye yanyigirizibwa nnyoko okusinga bali ababiri omusuubuzi omutuufu era omusuubuzi asinga okutunda yenze nze akola ki nze agenda ne mugamba jjajja mpaayo engoye 6 mpaayo t-shirt 6 n'emitwalo embiguzi oli wali mu nfo wennyini sina na dduuka bwe mpangisa oyo musuubuzi asinze okunyigirizibwa nnyo kubanga ye akola ya lwaleero n'agirya okategedde akola ya leero n'agirya oyo asinze okunyigirizibwa nnyo ekisusse ekitagambika kati bonna beekalakasiza baggaddewo naye ensonga zaabwe zibaggazaawo zimanyikiddwa bulungi mabegako awo nadde ntunula ku ka taxi structure akali ku 40 feet eyo container enene nga wale Uganda omuntu agibwako omusolo simanyi nakalabye nga sente zali mu dollars Tanzania emitwalo 2 Kenya emitwalo 2,12 Rwanda omutwalo 1,8 kweyo container yemu Uganda emitwalo 13 emitwalo 13 nga newo gatta ziri containers 3 endala ozikubisaamu emirundi 2 n'osigazawo ne balance okufuna eyawa n'emu neweebuuza ffe wano Uganda tuli kuki nze nyimirira wamu n'abasuubuzi mwekalakaasa ppaka lwe bitereera ebyammwe naye ate ekyennaku era ekisinga okwennyamiza ebipande n'ebbaana ziri mu kibuga Kampala ziyitiŋŋana Museveni tuli naawe Museveni abasuubuzi tuli naawe tonaziraba mweziri mpitirivu banners ne posters mugenda kuhostinga Museveni ng'ennaku z'omwezi nnya Sebutemba wali ku Nakivubo bbulu simanyi oba munamu hosting simanyi bamagenda okuwa ebintu ebyo nti Museveni tuli naawe nga ensonga zammwe azimanyi oba nga tazimanyi kuba nsuubira okuba nga ensonga zinazimanyi bulungi omusuubuzi gwa ne Uganda anyigiriziddwa ekisembayo bannannyini maduuka ate bo kirala osanga akaduuka keekana bwe kati fuuti 3.2 nga kasoloozebwa emitwalo wakati w'ekyenda ku miliyoni 2 fuuti 3.3 nga tekagendamu na meeza 2 bwe ziti bo sente ze bakola bazijja waze babasasula
bazijjawa mulowooza zivaamu zitya nga n'emisolo gyafuuka emisolo ebintu babiwewa ku makya n'ekawungeezi wali endakawa wajjudde ebintu ebyabasuubuzi nga bakwatamu omulundi gumu bwe guti gwokawuka n'osigala ng'ofuuze munaku ofuuse omunkuseere ofuuse ekitagambwako ofuuse ekisekererwa ng'oyabise nga you've gone bankrupt. Ekinyuma bekalakasa kozi waliwo omusajja waliwo wenasomako olumu nga bagamba nti omugagga tafugika naye omuntu omunaku afugika kuba kati bagenda kwekalakasamu wiiki egi omwana bamugobe ku ssomero ng'edduuka yaliggala adduka ggulewo adduka agamba naye tuggulewo tufa naye ng'ate mukazi wattu wa musajja wattu olwo ebyange efuuse emmere ya leero nti talinaamu kyekimuguzzaawo kibi nnyo kibi ddala wekalakasako kutandise poliisi ngirabyeko ng'eyitaayita ebizimbe byo biggale omuyiribi we wansi gwe nkugambyeko afa bufi naye sibira kyakikolera tubakwasa omukama Katonda ne gavumenti yammwe gye twagala okufa obufi eya Ssaabalwanyi tomanya enteekateeka ziyinza okukyukamu naye ye gwe tuleeta oba gwe munaaleeta oba gwe tunazzaako anaabikolako nga bwe bisaanidde. Frozi Media bwe mukutu Dennis Proge gange likinga commentinga subscribe tutambule yes fe wano tubaawo katubate naye kitokota butokosi Nikolo ensonga zeezo hamu azimbye takyagamba takyadda mabega twenizi jju n'abasobozi bali bulala.